program ekuzaayo waka buli lwa Monday paka lwakutaano okuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi omuli amawulire okuva eno n'eri omuziki wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Butire tukumya omukwano lukuchenda munana katonyeze musanvu era ngole mu program yonne nganzi muwanguzi ye tawanika mukwano ne mu kusoma ebintu bibyo biwulira ebigenda mu maaso era ebibeerawo. Prosper Junior School beba tusaka essomero lino day and boarding esangibwa wane Nabweru ku Kisakye eranga enamba y'essimu eri 070978 era endala eri 03929643 kanjiddemu eri 0392964330. olwonna mukwano bwe tugenda mu maaso njagala okubanga mbategeeza nti okusaba n'okusiiba gwe wenna akyali eyo atamanyi kiddako olwaleero lwe tukomekkereza okusaba kwaffe n'okusiiba era lwe tugenda okwebaza Katonda. mikwano gw'abali ebweru service egenda kubeera live era njagala kusaba nti bw'oba tunnaba kusindika kyebaza kyo kisindike ku nnamba y'essimu eri 07727452 amannya ejja kuleeta Kisitu Patrick era naawe abadde mukama gwakozeseza muwankulukuku kuba tubaawo tugenda mu Christmas banange Merry Christmas and Happy New Year nammwe nange mbagaliza omwaka omulungi week ejjanye tujja kubeeranga tuli mu kaseera ako nebo tunakafubu tukamune tukavonoka tujja kuyingira tekibayita 31st wankulukuku ajja kubeeranga atandikira ddala era newe njogerera enteekateeka zigenda mu maaso naye mukamera bw'aba kusobozeseza mu byonna Katonda kyatuwadde kwe kuyamba obwakabaka bwa Katonda. You add value to the kingdom of God. Sobola okubanga osindika 31st osigoyo nere yambe ku kuteekateeka okwo naawe obeera omu ku mukisa Katonda gwagenda okuwa. abali ene Kampala mu kanisa bo bakimanyi bakikoze naawe ali eyo emitala weeyo atasobola kubanga otuuka mu mutundwe naye osobola okubeera ekitundu kubanga ogenda kubeera ku live service nawe ojja kubanga ofuna omukisa. So ensiga eyo era ogisindika ku nnamba eyo ku 0772427452. olwonna bwe tunaasukkaawo tujja kuyingira omwezi gwa January kkiriza mukama agenda kutusomosa omwaka guno tujja guyingiramu Katonda nga bwali omulamu. January ng'ennaku z'omwezi 6 tugenda kubeera n'abaana ab'okusabira mukwano. abaana baleete basabirwa omuzadde ali eyo okola nnyo tomanyi abaana babeera batya n'abakozi nabiki bingi nnyo ebituuka ku baana oluusi mizimu gya kika gibakeera baleete basabirwe mukwano okuviira ddala ku mwana ali mu lubuto agenda kuwongebwayo mpaka ku mwana owa P7. olwonna bwe tunaamaliriza tujja genda mu January nga 13 abaami mwenna abaami kanootinge mukwano kanootinge era gwe omukyala awuliriza kanootingira omwami wo ennaku z'omwezi nga 13 aleme kusubwa lukuŋŋaana luno lujja kubeera lwa nsonga ddala. ate ennaku z'omwezi nga 19 tujja kubeera n'abaana ba university kuviira ddala ku senior 1 mpaka ku university. abaana abo abeetegeerera bajja kujja n'ebitabo byabwe ne Bible zaabwe bo bajja kubanga bayiga engeri y'okuwalwanamu ate n'okuwangulamu. olwo bwe tunaavaawo tujja kugenda tujja kudda kuba singles tujja kubeera wankulukuku ku MC tujja kubeera ku wankulukuku era tujja kubeera n'akaseera n'akadde akalungi ddala. abaana abasinia 1 tujja kutandika saawa nyaze nnyene mpaka saawa 11 abaana okuviira ddala ku senior 1 mpaka awo
nkwana abalungi tukyagenda maaso omuwanguzi waffe mumuwulira ebintu bingi nnyo ebyetaagisa okutegeera mu mbeera efaanana bweti. Mukyala Kisakye, tweyongereyo munnange kati nsigala ku prayer mountain zeka. Abantu bonna bagenda. Sina mukwano, sina wa Luganda, sina mama, sina taata. Mweyembeera ningamba Katonda ntunuulidde gwe naye mwene embeera sigenda kwenda, sigenda kuula naye kansigaze gwe Katonda. Enjiri yali ekubuuliddwako gimanyi? Ntandise okuwulira enjiri y'emutundwe. Bwensigala ku prayer mountain nsalawo nti ku Monday to Friday nja kubeeranga emutundwe, Saturday to Sunday mbeerenga ku prayer mountain. Naye jjukira ku prayer mountain obeerayo olina okuba ng'olina osasula sente saazinanga. Ekitegeeza wano navangawo ku ssaawa 11 nsobole okutuuka ku prayer mountain nga bano basikale abasaba receipt tebannabazinsaba. Nembeera mu mbeera eyo nali obunyeebwa bwonna bulya. Kubanga bwewafunanga kusigamu yakusiganga mu 1000 kati nga 1000 olina olubajetingira ng'afunako obunyeebwa bwa 2 oba n'obubeere ng'olusi muwogo wali muwogo n'ofunayo muwogo n'ofunayo amazzi ag'ekikumi n'obeerako ebyo nga bijja kumala. Nabeera mweyembeera na saalyanga namalanga ennaku nga siridde namala ennaku nga sinywedde. Twabeeranga wano eno ne tusiba dry nenga tufunye kyakusibulukirako nentambula nga nina okuddayo kusibwa wano bagobanga abantu ku weekend nga nina okuddayo ku prayer mountain nentambula mweyembeera. Nzijukira lumu twali mu church nga ennyonta ennuma nga saafunye kyakulya n'ennyonta ennuma nengamba Katonda nkole ntya. Nendowoozaamu nzikirire ku oluzira sikombe lwatera okwogerako ofuneko amazzi naye ng'obudde buzibye essaawa 4 nga sisobola kgenda. Nengamba Katonda gw'Omanyi, simanyi mwoyo wa Mukama yankwata ennyonta simanyi wagiyalaga n'olunaku olwo sirwerabira mu bulamu bwange. Njukira olumu nava wano ng'era twasiibye nengenda ku prayer mountain nga ndi munakuwavu nengamba naye nembeera ngenda givaamu ntya. Njukira amazzi nagajjanga ku lwazi kuba wano ku prayer mountain amazzi akadomola k'amazzi kalinga ka 2. Sayina kadomola k'amazzi ga 2 nga amazzi tugajja ku lwazi. Ngenda otuuka ku lwazi nga amazzi gakaze nga tekuli mazzi. Nengamba Katonda lataba ne bino nabyo bituuseewo nga amazzi siyina amazzi ng'olwazi tukutajjanga amazzi. Nengamba Katonda era gw'Omanyi kati bwe neebaka nendoota ekirooto nga nina mukwano gwange yayina tuli mu ddwaliro nze ne mukwano gwange mu buli omukwano gwange oyo yali mugaga nga tebalina mama bo nenga balina taata waabwe nenga taata waabwe mama waabwe alina ssente nga abafaako. Kati ndoota ekirooto nga tuli mu ddwaliro ffenna 2 nga ye ayina abamufaako nga ffenna tulwere badde baffe mbi 2 nga ye ayina abamufaako nga beetala naye nze nga ndi ku kitanda nga nina obulwadde bwe bumunooli nenga nze ndina okwefaako nga nina ova ku kitanda kuli kwene buli kimu ekyetuuseeko. Nengamba ekitegeeze nembeera Katonda gye ndimu agimanyi. Katonda gw'Omanyi. Nendoota n'ekirala nga ndi mu kiraasi tutudde mu kiraasi naye nga mu kiraasi ndimu nze nzekka asoma. Nengamba Katonda nembeera gye mpitamu yonna ogimanyi. Nenoonya Katonda bwe saafunanga kyakulya nengamba Katonda weebale ne luno olumpisizaamu. Njukira nasulanga mu Busaka nga ngenda ku kantini awo ku prayer mountain nayina essuuka emu njukira n'omukyala yagimpa yanamusanga wano ku church. Enkuba nagenda nga siina oba mukeeka oba ki nagendanga ku kantini era nga bamanyi nembagamba lino mulinayo ku bibokisi by'amazzi ne bampa nefunanga ekyokwebakako kati nabanga nzigenda ku Monday nembako wembiteeka nengogenda okusanga nga babijjeewo mu mbeera eyo neewalanga nnyo seebakanga mu tent kuba nakimanya nti nina okusaba nina okunoonya Katonda kati ate nga bwe neebaka ku mufaliso nja kubeera comfortable. Ebiseera ebimu nasabanga nenkooba enkuba nejja nensigalawo nebase nengamba Katonda omumanyi nenkabira mu kasaka nensabanga nengamba Katonda omumanyi nga nayina essimu ngera naniga mikwano gyange abasita bange nga balina enamba yange nemuyembeera tuwali yankubenanga ku simu nagibeeramu nzekka nasabanga nakaabanga
nzukira lumu nagamba Katonda naye nkoyo okulya obunyeebwa gw'omanyi embeera eno bwengenda ogiyitamu ne mugamba leero sigenda kulya lwali lwa Sande sigenda kulya bunyeebwa ate ensi yo ne sigenda kulya kusibugenda sibwa ku bunyeebwa sigenda sukira ku buwogo naye Katonda gw'omanyi kati ng'ova ku Prayer Mountain wano wansi waliwo kantini eyalinga ennungi eriko fruits n'ebirala ne mugamba nfuluma Prayer Mountain ngenda kantini eri erina ebyokulya ebirungi leeta malayika wange abirire bw'otuuka awo ne ntuula ne neefuula ali bize ku simu yange naye nze nga nnize mukono gwa Katonda ne wajjawo omusajja eyajja n'atuula kumpi nange n'angamba owadde oze oda ya caayi ne mugamba sinnabakola n'angamba kola bakwene bukimu ky'oyagala nenywa caayi ne bandeetera watermelon ne bandeetera emiyembe ne bandeetera buli kimu naye ono omusajja ndowooza yantunuulira nga alaba nina ennaku munda munzi kiŋŋambye leero yakyogedde ku Sunday ku graduation yange graduation party n'agamba yaddayo mu tenti ye n'asaba n'agamba Katonda obaona omwana gw'omuconnectize kuyongera omumbikkulire ebimukwatako omusajja ono yayimirira bamuyita Apostle Douglas yayimirira nnyo nange yali avudde Rwanda nga amaze ku Prayer Mountain emyaka 7 ne bwe yafunanga 10 bangi bye yali asabyeko nabo nga bwebafuna embeera bwe yatereera bamuleetera ebyokulya ne bwe yafunanga ekyokulya ng'asooka kunoonya gyendi nanga afupe ku mugaati gwafunye nembeera mweyembeera nembeera eno ku Prayer Mountain nembeera ku Prayer Mountain nembeera ne Mutundwe nga yembeera gyembeeramu nabeera mu mbeera okuva mu January paka mu Gwakuna kubanga yali Easter season nasaba ku Easter kumakya Good Friday era njagala nnyo Good Friday ekimanyi Katonda aba atambula kyenzukira mu ebyo biseera nasaba yali Morning Glory musumba bya Mukama yasabisa neŋŋamba Katonda nga bwe weebagala endogoyi mu biro biri nange neebagala kyenzuka olunaku olwosibeera bya nasaba nange nempulira mu butuufu ng'omusaayi gwa Yesu gumpiseemu nasaba service yokka ey'emisana ku Friday ku Good Friday saasaba kiro nga ndaba Katonda mu butuufu azimu essaala zange nengenda ku Prayer Mountain nengamba kati ngenze kwebaza Katonda ebisigadde gw'omanyi ku olwo Good Friday waliwo yansigamu 15 nangulira n'emmere y'okusibukirako 15 ezo nenzirinnyamu nengenda ku Prayer Mountain kuba kati Prayer Mountain nga kiringa bugamba ati maze okusaba genze waka kati Prayer Mountain yali awaka wange nenze ku Prayer Mountain neebaza kati ku Easter Monday mewajjawo omukyala nangamba naye mwana gwe sikusanga Mutundwe kusanga ku Prayer Mountain family ye eri luddawa kati mu embeera gye nayitamu ey'okubonaabona sayagalanga kugamba muntu biki bye nayitamu leero wenyumiza abantu bye nayitamu bambuuza naye ensonga z'abakyala wazikola ng'ota ndowooza Katonda ayanjagala yammanya mu biseera ebyo omuntu ebisonga z'abakyala zangajjanga nti nga ziggwera mu nnika kuba Katonda yakimanya sina gye ngenda kujja pads ne bwe nandigambye ebigoye nali sina gye ngenda kubyoleza bekyaggweranga awo omukyala nambuuza bwe sikusanga Mutundwe nkusanga ku Prayer Mountain gwe family ye eri luddawa kati embeera gye nali mpiseewo nali nasalawo obutagisharinga na muntu ne mugamba ewaffe basiraamu bwe mbeera y'ewaka tebanganya kusaba bulungi ate nze njagala nnyo okusaba y'ensonga lwaki bwe nve Mutundwe nyambuka bwambuzi ku lusozi niye mba mbimaliza omugamba nempulira eddoboozi eriŋŋamba naliŋŋamba mugamba amazima kikyoyitamu ne mugamba nsonyiwa okulimba naye amazima gali bwe gati ne mubuulira embeera gye nali mpitamu n'akaaba amaziga n'akebera mu nsawo ye najjamu enkomusituzi yali asigazaamu n'azimba n'atambula n'agenda bawe yali amukimye ng'amuzeeyo waka baali babeera nansana bwe yaddayo kati olwo sajja Mutundwe ku Mande kati nengenda nenzija ku Lwokubi mu beegayirizi ne musangawo nangamba ensonga zo naziyitiddemu omwami wange nangamba nzikirize nangamba nakukiriza tugende naawe waka kati engeri gye nali mbadde nnyo mu Katonda nga saagala ate kuwuba ngamba bayinza okuntwala mu bannabbi obulimba oba ki nangamba jangu tugende ewaka
yakingamba lwakubiri ne mugamba nja kujja naawe ku lwokutaano nga nze kyenjagala Katonda asooka ayogere nange aŋŋambe nti genda n'eyo famire njogedde nali saagala kuva mu maaso ga Katonda ate ŋŋende gye simanyi waje nadde emabega ku Friday era ne sigenda naye najja ku Friday ne mugamba akamala okusaba overnight nja genda naawe kati enkeera wali wagenda kubeerawo meeting y'abakyala bafumbo ne mugamba bonna ajja mu conference y'abakyala bafumbo nja genda naawe nga conference y'abakyala bafumbo ebwedde bwe yajja nayingira mu kyaki nangamba tugende ne mugamba atofaayo genda osaba ojja kunsanga wano wabweru yayingira mu kyaki nze ne nyambuka ku lusozi nga kyennindira Katonda ayogere aŋŋambe genda n'oyo omukyala nze kugambye ogenda obeere mu famire ye nga saagala kwewa amagezi ngambe embonyebonye nnyo kaŋŋende nfunye ew'okubeera oba okitegeera kyenjogerako nga ninda eddoboozi lya Katonda ayogere agambe nti nno eyo famire nze njikuwadde bwe natuuka ku prayer mountain neebaka nendoota ekirooto ng'engatto zange ziri mu maaso g'ennyumba y'omukyalo oli yali Saturday ku Sunday nenkera ne mukubira essimu ne mugamba kati mpe endagiriro nzije ewaka nampa endagiriro nenenya nenyetandika okubeera nabo bwe nabeera nabo ne mala wiiki namba ne mugamba nkubulire Martha bamwita Martha njagala gendako ku lusozi kusabako na kusiiba nanzikiriza nimala kupea nenzija nimala kupea mountain week namba wakati mu kusaba n'okusiiba bwe naddayo waka oluvannyuma lw'eyo week omukyalo olugenda linako yerako mu vaaka ya senior 6 nankubira essimu nangamba ku Monday jangu otandikoddemu okumukolera nentandika okuddamu omukolera bwe naddamu omukolera netandika okukolera nga nsaba kati ewaka nasulangayo ku Monday nakolanga ku Lwokubiri nga ngenda mu beegayiriza basabire eggwanga ku Prayer Mountain ku Lwokusatu nenzirayo ewaka ku Lwokuna nezya mu beegayirizi b'Emutundwe nensula ne mu overnight kwegambe ennaku zinasulanga ewaka nga zibalibwa nga njagala nnyo okusaba era nga nabo banzikiriza bwe mugo munana katawo tuli mu 2015 omukyalo gwe nali nkolera wajjawo mukwano gw'omwakola mu banka manager wa Stanbic Bank amusaba lunch amugamba ne musajja gw'oludde okungulira ku lunch ngulira ku lunch leero amugamba sijja jjukugulira nze ne musajja n'omusiraamu ne mu kisiibo sijja gulira lunch nga nze siibye nga gwe tosiibye kiba tekikola makulu omukyalo yangamba mugoberere ogende naye mu banka mu office yajja kutuwa sente ngoberera omwami oyo ngenda naye mu banka bwe namugobera nengenda naye mu banka kyesinkana Musumba Tom nga tena yambuli alinzi manager nga manager yali afulumyemu mu office kati Musumba Tom azze alina byayagala okukola mu banka naye nga yayagala bikwa ne manager kati Musumba Tom nga manager tali kati nzija ne manager tuyingira mu banka agamba Musumba wazedda tusanyusa okulaba ne asachifa akonyo kati wayingira mu office ne banko zimanyi ziba muguni nga zili glasses obola nene ekyuka ngamba naye Musumba kyono gwayogerako ngenda okutuuka nga Musumba Tom ne sanyuka nnyo ne muwahaga we malo muwahaga kuba yali agala manager nenvaawo nengera nentula katebe ninde manager amale kolagana ne Musumba Tom ngende njogene ne manager nentula katebe dajja nenjiti jabo nagama mu block ete muri coincidence nentula katebe nengamba moyo mutukuvu aliwo ensonga lwaki ndese mu banko lwaleero bulijjo omusajja ono bajja kuba bwe yajjanga ku dduuka yajjanga ne lunch oba natuwa sente yayitanga mu Javas namuletera lunch oba namulekera sente namugamba gamba muwala wange nakugulire naye okwolo tiyajja na sente ne mugobera nengamba Katonda waliwo ensonga lwaki ndese mu banko olwaleero kati manager amala byakola ne daddy nga daddy ayina byakyatereza manager nampita ampe sente nzire ku dduuka manager bwampita mbanyingira bwentyo omulyango manager ndamukubira essimu nadda ku ssimu nga ate daddy amaze byakola kati nga nina okutula kateba kakalinanye daddy ne tutandika okwoga nga manager ali ku ssimu tandika okwogera ne daddy nambuza ebinkwatako mu kaseera akatinako namunyonyola bonna obulamu obunkwatako Katonda connectinga bwe namubuulira ebinkwatako kyenzukira kukola olunaku daddy yampa emitwalo 2
yali Tuesday nangamba genda oli lunch Musumba Tomugerwa mwampe emitwalo ebiri nangamba naye ku Friday wemba mmaze okubuulira ngoberera ogende nange waggulu mu kalina ne mugamba kale ddade nali musanyufu nnyo nasanyuka nnyo neze kuduka ningamba omukyala nsanze Musumba Tomu mu banka nangamba okakasa kitoze naye wanene mu dduuka yali amwagala nnyo ne mugamba abadde muwanga sisobola nenga namugamba nti no waliwo akwetaaga ndagamba Katonda muli nesa mugamba tino ampadde sente kubona omukyala yagalanga nnyo sente kati nga bwakulaba ne sente alowooza bye mu dduuka ali olwokutano lwatuuka ne zijja mu overnight nengobera ddadi nga maze obbuulira nangamba nziremu mugambi bye nali mugambi luli aleka nga yagala kakasa nembimunyumiza byonna nangamba oyagala okuddamu okusoma ne mugamba ye ddadi njagala okuddamu okusoma nanga kati okuba nali maze first year ddadi nayagala ntandikire mu second year ngendo nangamba genda eri ku university gye wasomera olabe sente ze bakubanja wezibanga nti nzisasule bakuweereza za first year ogenda mu university endala otandike second year ngendo okutuukayo ku university nga bamanja 7 million nga nyingi nnyo millions musanvu dadi nambuuza osobola okuddamu obuto ne mugamba ye dadi nsobola okuddamu okusoma okutandika obuto nangamba kale genda onoonya university kati nali njagala nnyo okukola amateeka nengenda ku Ndejje University nga ne Loweri nenkomawo nengamba dadi ne mugamba dadi nfunye Ndejje University nangamba ofunye nangamba kosi ne mugamba lo nangamba neze mbadde njagala oddemu okole kosi eri gye wali okola luli ate njagala St. Lawrence University ne mugamba kale dadi nangamba genda olaba balina ekifo nengendayo nga balina ekifo ne bampa form zonna ebyetagisa na admission form eyo Katonda nengamba nenjireta nengamba dadi nangamba admission form sent meka ne mugamba emitwalo 5 najimpa nenya nendigestalinga nentandika okusoma first year nesoma first year kati eri ku mulimu gye nali nkola nenvaayo nensigaza kusoma n'okusaba naye ennaku z'okusaba nga bwe zaali zo saazisalako naye dadi nanonda nangamba alabika yali Katonda nangamba genda ku weekend program yali Katonda nangamba genda ku weekend program bwe natandika okusoma okusaba ko kwasigalanga katuli najja nabe kati nentandika okujjanga omukyali Martha gwe ngambye ali mwegayirizi ngazija naye ku Lwokubiri nandikawo ne twegayirira nze nensulawo nenzira yewa kati nengenda kawo nensoma ebitabo ku university ku Lwokusatu nenzira yewaka ku Lwokuna nenkomawo Olwokutaano nembeerawo ofunye ne wobeera awo nfunye wembeera nkama mulungi ku Saturday ne Sunday nengenda nensomanga bwe nasomanga nenzira yewaka kati bwe mala okukola muntuka mmalako first year ngeweddeko omwami ono Dadi Stephen afuna abaana ba brother we bamulekwa nga tebalina wakubeera agamba Mario bawandigenzeko wa Musumba Tomu nakufunire okubeera nga tufunze ozima nyumba ze Kampala za kupangisa nagamba tugenda kukola tutya amazo banjulira nti nafunya agenda okumpeerera awo ntandise okusoma ndina mu bibuuzo ngenda mu pepe esembayo nzekazayo pepe mu mmale nibangamba wandigenzeke wa Musumba Tomu nendaba ekyokugamba dadi nti sina wakubeera nga ndaba kinene nibangamba ogenda koloda nembagamba temufe ngenda kugera ne dadi nenga munda muze nengamba sigenda kugera na dadi nengenda kudda mu maaso ga Katonda oyo eyanfunira family eyo Katonda yajja kunfunira family endala ey'okubeera amena nzikya nave nansa na lunaku nali ngenda mu pepe esembayo navayo n'ebyange byonna nengenda ku university nekola pepa yange esembayo nengenda ku lusozi bwe ntuuka ku lusozi ate esawo yange yalimu buli kimwaka yange n'essimu byonna ne babibba obugoye bwange essuuka bali bampadde ne blanket byonna ne babibba oyagala oddeyo ku lusozi ofune owebaka era nzizeyo ku lusozi olwo eri maze okuvaayo maze okukola pepa esembayo ya first semester ne babibba byonna
bamala okunziba nzirayo ewaka ne mbagamba banzibye byonna. Naye akalulu twakaleseewo okkubira Yesu engeri n'akalulu mwana wange kubanga eri toni gye twatandikiddeko tetunaba kufuna wakusula naye nga school fees Yesu azisasudde ekkubo Mukama alikoze bannange engalo zaffe n'akalulu waliyo omwana ali eyo nga tamanyi nti oba anaasobola okumalako naawe omuzadde nga tumanyi nti oba onaasobola okumalako. Ekyo nno kyamagero kinene nnyo kubanga tulabye ng'obwedda kyekijja kitukola ki kyekijja kitunoonyesa. Kati nzirayo naasa nambagamba banzibye bampa blanket endala bampa n'ensawo bampayo n'obugwayo obutonotono. Nzirayo ku prayer mountain kuba bali bagenda mu kyalo ku Christmas nkomawo ku prayer mountain nkomawo n'emutundu ezino ennaku ez'okusaba zino ennaku 10 ze twalimu nga tuzimaliriza nenkomawo nensaba ngende wadda daddi nampayo omutwalo gwa Christmas. Daddi yakimanyi kyabera ne family eri saamugamba nti navuddeyo nesigala mu mbeera yange engeri gye nali ntegedde Katonda nga sagala nnyo kugamba abantu bintu byange kubanga akimanyi Katonda akimanya amanyi kyempitamu. Nensaba Katonda nembeera mu eyo embeera nekabira Katonda. Second semester first year yona gimalira ku prayer mountain na mutundwe. Safuna wa kupeera nembeera ku prayer mountain nembeera ku mutundwe ye plan yo semester bwe nagimalirako. Kati mwene mbeera nga bisere nga negomba nange okusulako ku mufaliso natuka ekisenga nange negomba okusula ku mufaliso negomba okubeerako okulya ku mmere nga negomba okulya ku mmere. Kati nina emikwano gye nali nfunye wano ku church bwe nagendangayo nga tuva wano okusaba nengendako ewone nebakamu akati nti era nenkomawo naye lumu ngenda okuva ku prayer mountain naŋŋamba afupeti yange yabuze ate gwotera okwambala afupeti oba gwe wagitutte. Ekintu ekyo kyankuba wala nekinnuma neŋŋamba wano sigenda kudda batandise nakunzibisa afupeti sigenda kudda neŋŋamba Katonda olina kyonjagaza nkomyewo gy'oli sigenda kudda. Kati nga bino byebagamba temugenda waliwo betwasabanga nabo nga waliwo omuvubuka akuma ebyoto. Kati mambo yakumanga ebyoto mwalimu omuwala nga ye yeepangisiza naŋŋamba ojje tusule naffe ojje otandika okubeera nange bwe nabeera naye kati jjukira nsoma. Kati lumu tugenda nina group gye nagenda nayo okubuulira enjiri twagendeyo wala Luweero. Kati nenkomawo ku Friday nemukubira esimu nemugamba nkomawo naŋŋamba tojje waka bwe ninawo ewaka tojja kusobola kuyingira. Nemugamba bambi nnyamba kale kanzijeyo ebitabo byange nzeeyo ngenda kusoma enja. Naŋŋamba sime lwaki tewabitutte ebitabo byo nendowooza weekend tojja kusoma era ayina boy. Nenkaba weekend yo saasoma mikwano abaana kusoma ne bankubira esimu nga bambuuza oli ludda tugenda kusoma nga sina we mbanyonywa ne mbagamba nina gye nalaze Luweero saakomiwo nagenze wala kusomero kuno abaana gino mikwano gyange gyandi okumpi gyali gimanye embeera gye mpitamu. Era omu bwe yakwatanga olukumi lwa caayi olukumi lw'amazzi mulanga akwata olukumi lwa capati olw'ekikomando. Kati bo basooka engeri bo gye bayinanga ssente nga be basooka ne balya akatogo ne banywa caayi. Kati nze ne bajja nga nsobola kubanga ne chapati n'amazzi nga bo balya akatogo nga kiba tekirife kayo ne bagenda ne balya nze ne bajja ne bampa ne bagamba na bugenda ofuna ekyokulya. Kati bali bamanye embeera gye mpita nga bagamba bwate yabadde ki. Kati weekend nga bwe gambye ono omuwala yali akyazizza boy we teyanzikiriza agenda waka. Era kati weekend saasoma weekend yaddako olw'okunyola ku lwolokka abasajja namutundwe najimala ku prayer mountain nengenda bwe nagenda najjayo ebintu byange byonna nemugamba Katonda mmaliridde nze gy'oli ye gw'omanyi luholi nzija ku lusozi luno engeri gye nali nfunyemuko famire mu biseera ebyo wakati nga nfunyeko ow'okubeera nga ndya nga nywa nga nembeera tey'okuddamu kunyigiza saagala kuddamu gifeesinga ng'essuubi oli litandise okukomawo litandise okukomawo. Katukomewo mu ddakiika zaffe entono. Katonyeza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.
tosubwa enjiri y'abasumba ab'enjawulo wano ku 98 katonnyeza 7 okuva ku bbalaza okutuusa olw'okutaano ssaawa 9 okutuusa 11 ez'olweggulo ku 98 katonnyeza 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Wakitiibwa. Eno ye program Wakitiibwa buli lwa Sunday okuva ssaawa 1 paka ssaawa 4 ez'okumakya ku 98 katonnyeza 7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.